bwe twali mu nominations ne mikolo gya NRM egyategekebwa, team leader ow'abayimbi yali Mwami Bebe Cool. Era omulimu yagukola bulungi nnyo. Bwe tutuuse mu campaign, obuvunaanyizibwa ne babuwa Mwami Kenzo. Kati bonna boolesa ebitone ne bakola, buli omu n'atemera w'atemedde. Kati simanyi oba balowooza nti twali badde tukolagana n'omuyeeka oba tukolagana n'omukubo, naye nga ffe omulimu gwe bakola gwonna tubasiima era beebale kutubeererawo. Beeyongere okulaga ekifaananyi ekirungi, naye jjajja nga amaze okukkalira bajja kugenda mu maaso ge abatabaganye era abalage ekyokola ekirungi. Ekintu ky'okuvuma oba mwakijjawa Bannayuganda kyatandikira mu bannabitone ne kiyingira mu bannabyobufuzi, kubanga ebyokuvuma edda mu politics ffe tebyaliyo. Kaakati muleetamu n'eggaali. Abantu baagala okulagana amagaali, nagantu nayisiza mu munne, naye ate bireka enkovu ku mitima gy'abantu. Kuba emmere gy'olya nga ne muno alya y'emmere egenda. Temufuula music ekyokulwanyisa mu byobufuzi, kubanga muyinza okwonoona ebitone n'abantu ne bakona. Music n'ebitone byammwe mubikozese okuwaana, naye ng'ate temuvumagana, ate temulwaniramu. Bw'ofuna w'oyita munno tomukuba nkokola. Ffenna tufune, kubanga go gemanyi ge NRM. Buli muntu emwaniriza. Tulina n'essuubi ti lumu muto wange Bobi Wine alidda. Jjajja aleese enkulaakulana, agasse Bannayuganda, waliwo ababifunyeemu, waliwo abanaatera okubifunamu. Abo abatanaba beebuuze ku baabisookamu nga ba Bobi Wine, bo baakola batya okuyitamu. Kaakati nabo bakole ebyo abo bye baakola. Bwe banaakola bwe batyo, ki-Uganda kigenda kunyuma, nga buli muntu yeeyagalira waali, era ng'ensi enyumira buli muntu, naye temuvumagana.